Loodimeeya wa Kampala Erias Lukwago atabukidde Kkampuni ezaweebwa contractor okukola emirimu egy'enjawulo mu kibuga Kampala nti ezitalina nsimbi zisobola kumaliriza mirimu gyaziweebwa nga beesibye ku kyakesisi obutabawa ssente nti babiveeko. Manya bali ku Zoom. Emirimu tubajja gikolera ku Zoom. Contract bazifunira ku Zoom. Era batugamba nti banazikolera ku Zoom. Kampuni zonna ezaafuna enguudo ez'Abachina waliwo abateekeddwa okukola omwala gwa Lubigi. Amataba gali wali gatwala bantu. Amataba gali mu kibuga enkuba buli bwetonya. Muze wano tubabulire nti bannange tusalize tutya amagezi nammwe nga bapatina baffe mu kino tebalabise. Tusazeewo bajje abakola bafuna contracts nga zino eza Africa Development Bank. Buli kilomita bagiteeka ku billion 15. Balina bye bateekamu bino nti sibalinya preliminaries, relocation of utilities nga teteeka lyogera kirala. Lukwago era alaze obutalimativu nti kubanga bangi mu kitongole kya KCCA contractor bazifuula bizinensi ez'okulyamu obuli olwo ekitongole ne kifiirwa obutitimbe bw'ensimbi. Ono agamba nti Kkampuni obutafaayo ku contractor zigiweereddwa nga zeekwasa ensimbi kyekimu ku ebyo ebivuddeko emirimu mu kitongole okukolebwa mu ngeri eyagadibengalye. Bali bannyini layini eyo be balina okusasula si KCCA. Naye ku luguudo ng'olwa Portbell bagambye okuggyawo amasannyalaze n'amazzi n'emidumu gya kazambyo gikyusa gidde walala obuwumbi 10 ku luguudo lumu. Kati bo tebalabiseeko batubuulire etteeka ligamba nti national water yina okusasula, umeme balina okusasula nayo n'abalala. Okwogera bino Lukwago abadde mu nsisinkano ne Kkampuni ezaweebwa contractor mu kitongole ekya KCCA. Ye nankulu w'ekitongole kya KCCA Doros Kisaka agambye nti weetaaga okubeerawo enkolagana ey'omuggundu wakati w'ekitongole kya KCCA n'abo abaweebwa contractor ekibuga kiryoke kyeyagaze buli munnakampala. Tukozesa bya online, tukozesa technology, tukozesa bya smart city nga lwaki tukola bwe tutyo. Kino kituyamba okubanga tetulabagana nnyo n'abantu bano batuwa buweereza obwo. Kiyamba kimenyawo corruption, kimenyawo ebintu ebyonoona empeereza eno. Ffe KCCA ekintu kino twakitandika kati wayiseewo ebbanga actually ffe ba pioneer organization agency. Myaka kati 3 tubadde tukozesa system eno ng'omuntu supplier yenna bw'aba ayagala okutuwa omulimu alina kuyita mu electronic service eno. Byonna ne tubikolera ku online. Omukulu w'eggwanga president bwe yabadde ayogera eri eggwanga jjo state of the nation address yagambye nti twetanire nnyo ekintu kino ekya EGP okumalawo ebya corruption. Ffe twakitandika era tukolera ddala kale olwaleero tusinkana. Good morning everyone. I'm Moses Cash, Director of Services KCCA.